Ayuma wangi wembadde era kyembadde sinikana kyembadde sinekenenya naye wewoziza okukimanya olina omukwano mungi bebi. Thank you. Watukali presseringa wasize yanda kabiripo kabeyi kalinga golodi otuko mutume nagenda maaso owenga binarubega singa bamama baba bankima olonarubega nale polisanso okula ngenda kubala okuva kwemu paka kusatu tandike sebo Mr. MC waliwo obudde olugere bwotaddewo sebo okuba enkalejinga okudduka ekya okubbula oluguudo munnakaayi ekyo tonya bwe tugenda kikola kufe nga abakulembeze. Omwami ono mulabye emirundi mingi adduka olusuku makya ng'aveeyo. Sebo naawe nkwebaza, twebaza abaddusi bonna bemuleeta. Ekintu ekikulu mu nsi olwazino zerimu embeera Uganda gyerimu, buli muntu atunuulira munne era buli muntu abuuza munne nti ensookiraba. Nsaba bannayuganda omulanga gwe mbakubira naddala bannakinoni okusomesa abaana kutwavuwazizza nti omuntu akwata omwana n'omutwala mu ssomero olwetasobola school fees nnyingi muteeke abaana mu masomero gemukola ki gemusobola. Akasembayo basanga omuntu omu asanyamu oluku bwe ruti ate ne bagamba bagenda kumusiba bwe basabo ne banyabo era muteekwa okuba mwanabye tomwalabye bukedde temwalabye basamira basanyalaze temwalabye n'olwekyo nabadde batiikana nabo ne bagamba omubaka ke yajja owawaka temujja kutulugunya abantu baffe ku kibira mwinde basabo ne banyabo. N'olwekyo bwe bukulembeze bwe twali tunoonya nti manyira abantu baffe bangi abagobaganyizibwa ku ttaka mu bitundu eby'enjawulo naye basebo ne banyabo essimu y'omubaka kweri ate nze mubaka asinga okukwata essimu ate nze mubaka atakyusanga amasimu gange okuva we nabana nago mu kulondera ge gakyaliko ebirala byonna tubikola basebo ne banyabo ebitiyo omubaka byakoze mu mwaka ogumu watabimenya tugenda kusula wano leero kwe kujja wano ekiro ni mikwano gyaffe okulaba wetugenda okulaba nga tutumbula ebitone by'abaana baffe ebyokudduka bagenda emisinde gibadde negamba senga mbadde obaalinda bye basebo ne banyabo nange baalindayo efumuuka wano emisinde mukaganya ati nemukakasa nti nabwaka holiday package nebyonna ebisigaddeyo basebo ne banyabo. N'olwekyo mikwano gyaffe njagala okwebaza abantu baffe bonna abeetabyemu era njagala dijjo bawa akayimba ekyofunayo soza abazadde mbakubiriza omwana waba alinayo ekitone mukwasizeeko ate mmwe abaana munyikirwe okusoma kubanga abazadde ebiseera ebisinga mugamba nti ba sports people tetusoma bannaye tuli bagezi ba sports people tuli active nnyo kubanga buli exercise nga n'obwongo oba bukola era kyensonga yensobozesa nennwana nensoma nenfuna diguli mu byuma bikalimagezi computer science ng'abantu bonna bali baga nti munabizasobola kukola ebyo ate nga nagikola eyo nga wenziruka wenkiikirira eggwanga. So bannaye ebintu bisoboka twekkiririzeemu. Abaana abawala abali wano nina foundation bagita Nakali Foundation Empowering the Girl Child. Abaana abali wano nze mbakubiriza mwekuume woneekuuma okyatuuka ku kituufu. Temuwaanira nnyo bintu bya mangu mangu. N'abavubuka abali wano bavubuka bannange
nze nkubiriza buli muvubuka nti beera ne self discipline. Self discipline mba ntegeeza enneeyisa gy'oyisa, empisa owangaala otya n'abantu, kikyowa omubiri gwo, omwejaga, manya wetta. So buli waliwo ng'olina empisa, manya enzigi zo ojaba oziggudde. Bw'oba tolina empisa ojaba weggaliddeyo gwe wekka. So nze mbakubiriza mwekkiririzeemu. Era omulama gwe ntambula mu masomero nga tunoonyeza abaana abalina ebitone sports bursaries. Nze kubanga nasomera ku misinde okuva mu kibiina ekyokuna paka inamala university. Ate ne masters baali bampa. Ne ngamba akati kansooke nkiikirira eggwanga kuba nina chance. So bannaye ebintu bisoboka. Omubaka neyanza okunkyaza wano n'essanyu ly'amaanyi naye nzikiriza ninayo obulawo butinitini ku bantu abawanguzi kubanga